Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Emusawo lezitamu omuntu. Bana. Buli lwojja ekizime ne kisanyalala. Ebivubuka ne byesomba. Tukwaniriza tukomaze okuba ng'otwegaseeko olunaku olwaleero gyesinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abali mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo, nammwe abali wabweru wa Uganda tubeebaza, abalina obuwanguzi obutuukiddwako mu yogeyoge, ate abalina okusoomozebwa wano ne wali nja kubasaasira. Ne mbakulisayo ne mu Yidi olunaku lw'eggulo yabadde Yidi. Mbakulisayo mwenna mwebale mukulikireyo ddala lwakuba okuyita kwabadde kutono bakwabwavu saategedde, naye nga kyonna mu byonna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twebaza abalabi baffe ab'olulango ne bannaffe abalwengo Geno Hardware, bano balina ebizimbisibwa eby'omulembe. Ojja kubasanga ku Masaka Road yawe Katende ku kya St. Maria Goretti, bali awo Katende na Mutamala. Kasita otuukaawo ku stage ye Katende obugamba Buda nti ntwala ku lwengo Geno Hardware, bajja kubanga bakutuusa. Balina ebizimbisibwa eby'omulembe ate ku bbeeyi ey'owansi ddala, ebintu ebirungi biri original, ate bw'ogula mu bungi bajja kuyamba okuwa entambula wakati okutuusa ku site yo, ebintu bibeere nga bitambula bulungi. Waliwo abali ku kyeyo n'abali mu ggwanga erya Uganda nga balinga Lugonvu waabwe bamufuna mpola, baga nti nyinza obutafuna sente zaawamu ezigula material omulundi gumu, nkoze ntya buli kasente kenterekawo ke kagenda. Tugamba nti genda ku lwengo Geno Hardware ogulewo account obeere ng'osevingako mpola, akasente okko bwe kawera ate olw'ogyeyo material ogenda odigide. Bwe kityo bwe kiri. Kasita oga nti mpeza obukadde bwange 345 ng'ogenda obala, njagala ensawo za sementi 5, njagalayo emisumaali, njagalayo amabaati 5, gwe kyosaba kibakuwa kasita kiba nga kiri mu ssente zeezo, nga baga nti kaakati bibino, nga bakubuuza oyina entambula nti ate nnina, oyina emmotoka nti ate nnina, ogenda wa nti ngenda wali, nti teekako matiriyo, nga bakutuusiza ku sayiti nga bayiwa nti omugagga atuuse. Naye bino ebyansondereza kamu okusawo kawedde, sooka weeteeketeeke ng'osevinga ne lwengo Geno Hardware. Aba hardware entono ba lwengo Geno Hardware basuubuza buli kye weetaaga, sementi biki bajja kubanga babikuwa, era nga baga nti entambula weeri. Ye lwengo Geno Hardware bw'olina okuba nga weekwata. Dr. Aida Nasolo, kozi obeera mu Mbejja? Nsanyusa okulaba ssebo. Ninaana buliraanyi. Director teyawasa yaliraana buliraanyi. Yaliraana buliraanyi. Ayina ekyomukaga. Naye kati akikuwa ewamba kwekugira nga atambula naye mbalengera kooza nti omusajja ku bumanyi okimanyi nti ebisajja biri eyo binyiwe nayanane Dr. Nasolo yalabika Dr. Nasolo. Mama myangamba ng'omusawo ngutya kubanga ebintu by'osomesaako ow'omutima omunafu bano bakantoloseeko afuna. Omubuuza biki byokola ebyo? Kubanga kantoloseeko just nsobola kutunda bweti neetegeera nti oyo kantoloseeko oyo. Mama. Ebbanga lyenkimaze. Sagala totiisetiise. Kati omusajja waffe oyo omulabu. Oyo omusajja omulala n'ogamba ontasukka. Kakyali ati oyo? Mubabi babiri awo mu kkubo naye ontasukka 3. Oyogerako oyo oba? Oyo gwenjogerako. Kakati ate omusajja oli. Nze mbeera mbasajja ate nagamba omusajja bino kuyitibwa kwange sibanga. Kati omusajja oli tatambula essaawa oyo. Aliwa. Oli. Sooka naagi.
Najiyunga. Nakona bbiri nanga ssatu. Nayunga. Abayigira tukusatu tika mpulira nja bisenti mpamu eddakiika 5. Teka namba nnyeno. Omusajja kye yali agadde okukola. Musajja ngamba ffe abasajja twagala tukulaga nti tolina ky'oŋŋamba. Nayunga. Kankunyumiza ekiboozi. Waliwo gayi ajja aŋŋamba waayi kati nze ngenda bibuuza nti akunze biri omukazi yanneeweredde okundoopa ewaabwe konze kulopa wanti ewasenga kiki nga nnyumiza bwe byabadde ndowooza baali batuukaawo mu 15 abiri jiya ne ziwanga okumuzita naga wandiridde biki ngenda kulopa otandise okunywa enjaga atandise okulya omulondo awo olina kuwaga bwezi kati omusajja antegedde naye nga tebakubuzangako wandiridde biki tolina kyokola ate fe abakazi namutumira bwoti nga yeewozaako emali yange bagikutte kati olaba ate mbadde nabyendowooza ate emmotoka bagikutte nga omulaba akufeera nogamba naye wano kantoloseeko bamanyi naye lwakuba nze nkwatibwa nnaku kubanga kiruma omusajja okulemererwa okumatiza omukyalo naye abakazi kati bakyamatira ate kaagala abalinamu kasente omwavu ye gwe omulimu gwe munaye omwavu akanyamugongo ate alina bizibu ki kasente ko kalinamu naye aye nomunanga abantu balowooza nti gyokoma okuba ne ssente n'amaanyi okweyongera gakendeera olw'obuvunaanyizibwa obungi n'ebirowoozo nagamba teri kintu kikendeeza amaanyi okugjako obulwadde yes because wofuna akasente at the end of it all omwami okatwala wali wennyini awo wennyini era olufuna akasente ng'okuba akasimu olufuna akasente kati mbulira biri byonna ebikuviiramu ssente bikusibizaawo okolerera kinti awo gwe omusajja newaba ssente ozirina otyawo newagaana tuyana nga bambira naye gomanye ekinyumanga okutonyolokoka n'otuuyana mpologoma n'obuluguma omukazi musajja empologoma olionde empologoma ng'ewuluguma n'obukano bw'abaami omwami gwenkolako afuuka mukwano gwange kubanga mba nina solution y'ekizibu kyo tena solution because ekyo ekintu tokigagana na ssente okubulwa amaanyi g'ekisajja tekirina wekikwataganira na ssente n'oba oziiranga nnyingi ne gabula oba otambula tugula naawe nyini otambula ogamba naye siwera ntuuka mu ofiisi ng'olina obusungu n'omukazi yennyini ate n'ekirala oba olumuli olowooza omukyalo ne bajja mubba nagamba teri musajja asobola kukkiriza ku kyapa kye kizimbako nnyo kati mulimu ogamba naye mukazi oyo ndala kati mulina omukazi omuto gamba naye ono ababodaboda banzise bijja mutwala nowaba ayogera ku simu ng'ali ku bibi ogamba agamba ki bamututte kiringa omusajja omwavu teri omuntu asinga bubanga musajja mwavu abasajja baavu balina ebbuba ene time bamumutwalako dokita eyo tuve mu biboozi naye akaseera ako kanyuma akawandiiridde ki bino nze nedda nakuwabira ewasenga atandise okunywa enjaga nti nkuyina ng'onyweza naye mundeke nina ebibuuzo bingi naye bwe tunaakoma buli lwa Sande tugenda ddulekanga lwa bibuuzo abantu nga tubawa ebibuuzo byabwe babuuziza endwadde ezibaluma oba we batannyonnyose bulungi nga we tukwata dokita kantandike ne kino ye Nabukenya Amina I'm not going in my periods for 2 months when I went to hospital they told me it's ectopic pregnancy what does it mean amaze emyezi 2 tagenda mu nsonga bwe yagenda mu ddwaliro bamugamba ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy is the pregnancy that implants anywhere but not in the uterus. Lwe lubuto olugenda ewantu walala wonna ate luyingidde mu nnabaana. Era nakyo kiva mu kwegatta. Ofuna olubuto omukyala bweyegatta n'omwami we mu nnaku ziri ez'okufulinamu olubuto. Fertilization takes place in the fallopian tube mu luseke.
kati enkwaso awa omukaseke awo mukaseke yes enkwaso ojja nesisinkana ejji mu luseke birina okutambula nga wayisewo ennaku 3 bitamba ne biyingira mu nnabaana ne bikola implantation ne byekwata ku bisenge bya nnabaana gye tuyita endometrium kati we byekwata ye process okutandika okubanga egenda mu maaso kati wano enkwaso n'ejji bigenda kwekwatira mu luseke biraliraawo bireme kutuuka mu nnabaana oba bitambule nga bidda mu ovary wabeera ejji wabeera amagi mu kifo ky'okugenda mu nnabaana bisobola otambula ne bigenda mu ovary. Ectopic pregnancy is a pregnancy that implants anywhere but not in uterus. Lwe lubuto n'olufuna pregnancy that implants outside the uterus. Kyabulabe ki ekikirimu era omuntu akivaamu atya? Kireeta you can die. Nnasookera ku death because olwo olubuto akaseke kano katono nnyo okuza abaana naye omukyala alina ectopic pregnancy aba ne signs 3 ekisooka aba ne amenorrhea yoyo agambye tagenda periods for 2 months oba wafunye olubuto kitegeeza enkwaso n'ejji byakoze eki byegasse yes kati biba byegasse omwana aba yaforminze anywhere kati kitegeeza ogenda missinga period kyetuyita amenorrhea ogenda funa lower abdominal pain olumizira muno mukuluma okabonero pain esobola kuba ku side nogamba bannange right ennuma naye sagenze period then the last signs ziri 3 vaginal bleeding nobanga ovaayo omusaayi wansi vaginal ogenda okukebera kali ak'omusulo nga kalaga positive wafunye olubuto tewagenze period naye olina bleeding ate ng'olina ne pain kati wojja mu scan fena tugamba ono alina vaginal bleeding alina amenorrhea suggestive of wogenda mu scan ng'ogenda okukebera nga there is an adnexio mass in the right ng'owandiika nti olubuto luli mu right lwalemedde muki mu nseke balina dopooshi nga luyingire watuufu oba balina kulongoosa oluseke ne balugjamu ne basuula awo waba wafudde waba ofudde boosigazizaamu kitegeeza nti ye Ruth abadde abuuza kitegeeza nti option Amina alina kulongoosebwa Amina Ruta kugambe it can rupture oluseke luno engeri lwanga luyingiddemu omwana lusobola okwabika n'ofa kati oli omwana yasigala akulaba ddala mu position ekyamu omwana tasobola kusukka myezi 2.5 okay kyekino ekitegeeza kati kyaddako agenda kutandika okujja omusaayi avaayo omusaayi alina okuvaayo omusaayi ate pain obulumi bulina okubaawo kati ekirala olwonna rupturing anti okufa omusaayi guyiika everywhere nga lurapturinze era mu ssaawa zitasukka 10 osega togenda mu ddwaliro ofa kati ogenda okukebera ku scan ruptured ectopic pregnancy ogenda okulaba nga bulamu wajjudde amazzi nga there is significant fluid collection in the pouch, significant fluid collection in the abdomen, buli wamu walijjula olubuto mumuddusa buddusa bamulongoose bakasukeeri asigaze mulumu oluseke kati singa alongoosebwa oluseke olwo asigala akyasobola okuzaala oluseke olumu lwasigaziza abasobola okuzaala alina enseke bbiri omukyala tulina enseke bbiri right ne left singa olumu balusala osigazaako right olumu ne omukyala tulinga bannammwe abaami mulina ensigo ya right neya left testako ne right bw'ovaamu emu osigala ozaala baana bonna ate bw'ovaamu ebbiri tuzaala ate naye ng'osigala ogira otambuza emirimu otambuza era tosobola kusuka ddakiika 2 okay ekirala okulongoosebwa kuno ogambye asigala azaala kiri costly kyenkana ki it depends on where you have gone yes awo kizibu keesi nakasero but it's better agende mu ddwaliro eryabakugu agende bamukebere bamukebere nagamba ina ectopic pregnancy agambye nti njikuddire mu bulungi I'm Nabukenya Amina. I'm not going in my periods. For 2 months. When I went to hospital, they told me it's ectopic pregnancy. What does it mean? Ono yenaga wa Carol. Talk about masturbation in women. N'abakazi bakuba masturbation. Yes, sir. How? Auntie Kiagame, talk about it. Okay. Masturbation kitegeeza self-stimulation to reach an orgasm. Okwemazisa. Kugamba omukazi okyetuusaako
oyinza okuba kati ng'abakyala abali ku kyeyo sitalina mwami bamutawanyizaako weeteeka mu mood nti omwami waali oluusi oyinza n'okwekubira obusimu hello baby nga gwe yeekubira mugiyita online sex phone sex oba oyogera n'omwami kaŋŋambe omwami ogw'oyagala nga mwogerezeganya but this one toyeba na mwami naye otandiko kati nga bakasabbuuni tamala kukubira mukyala kukola akasabbuuni akeera ku makya akabaka anyweza cucucucu ng'akamulayo noona system ng'akamula n'omukazi kati omukazi akamula akeera ku makya neekubira obusimu muba hello dia hello mukwano bweteekamu eyo mood azifu alina omusajja abakyala basinga asobola okukozesa engalo abalala asobola okukozesa ekintu ekimuli awo okumpi n'agezaako okulaba nga stimulatinga system eno bange ennaku zino baatabukira akataapu ako balina bakaseeti ng'otuza otikakuba otuola yes kati n'abeera nga n'omukyalo n'abeera ayonona system because the more asobola okukozesa engalo n'abeera nga amasaginga system eno lw'amasaginga system eno abuza obwagazi is destroying both the urethra and the glands of the vagina. Kati buli wakuba wana round agenda ayonoona surroundings kiri kituuka ne kimanyiira atuuka na system neemanyiira n'abeera nga naye takyalina talina interest kwegatta na mwami yegatta n'omwami lwakuba afuwa naye nga talina bwagazi buli nga ziri glands ezireeta obwagazi yakola ki yazoonoona agenda azikuba yagenda atejjukira muze oba abasaba gubanga muzimu kuba gwakwambala kubanga tolina kwemazisa Katonda yateekawo omwami olw'ensonga abakyala ne banaagamba abaami batutawaanya abaami babbi abaami balinaye batulekera abaami it remains omwami yasigala mwami Katonda kiki ekimulekera n'akimu omukyala weetaaga muki weetaaga omwami Robina Namagemi, to be single for many years can cause problem. To be single n'omukyala okumala myaka ali single without sex. Without sex. For a woman, not really. Okujjako for a man, omukyala, our sex is controlled by the hormones. Ekyo olaba mu nnaku ziri ez'okufuniramu olubuto obeera ne high levels of luteinizing hormone. Luteinizing hormone erife mu bakyala. Kati obeera ne high levels of luteinizing hormone ejji wabeerayo ejji erikuze erigenda okubanja nti njagala enkwanso zino osobola okufuna ki olubuto. Kati fe abakyala obwagazi bwaffe bujja bwa lumu. You can always be there nga teweegasse. Ku mwami kiri dangerous ngambe n'abaami. Ku mwami kiri dangerous okuba nga teyeegatta because tekiri dangerous naye si kirungi. Sperm production eri 24 hours. Buli ssaawa 24 olugonvu wamu n'enkwanso empya. Ziri ziragawo. They are absorbed by the body. Twagamba omwami every 24 hours oleeta new sperms. Okitegere ate buli lw'omu ejaculatinga buli lw'omala ng'ebase n'omukyala ofulumya miliyoni ezitaka wansi wa 2 ez'enkwaso. Kale kitegeeza nti bw'otagenda na mukyala zisigala munda. Omwami they keep on absorbed by the body. Nejjukira there is dormancy of the system. Kati science agamba wherever the prostate webeera waawo nga techa-reacting nga tekyayita semen kikuviirako prostate ono enlarging. Yes. Ate prostate its major role prostate kwe kufulumya semen. Kati webeera awo ng'oli awo ogenda oddawo ozifunira mu wet dream. Kati omusajja yandimaze bbanga ki? Omusajja ne weegatta buli lunaku kugamba essaawa 24 wangi yesebo buli lunaku nga naakalimalira sana lunaku ng'olunga kasi tobeera nga twagambe nga system ekola bulungi. You can have sex every day. Naye omukazi it's okay. Omukazi it's okay. Okay, Semuddu Abe, let me measure my Semuddu agambye agenda kwepima. Ziri ze twagambye 8. Waliwo gwe bazaala nga nabukalu. Ndako waliwo gwe bazaala nga nabukalu katumba nga famire bwetyo era kino ndako era kino kirina kukolebwa kitya bwe kiba kituufu. Ndozaadawuza nti waliwo gwe bazaala nga nabukalu. Yes.
kati today is Saturday no kulokubiri nafuna Reverend mbadde andeeteranga abantu abakyaki ye mbakolako kati nga ndeetera omuwala myaka 25 tagenda mu period naye omusajja yamuwasizza bino ebyakyaki ogamba nti omukazi namuwasizza tebeerabanga ebyo nze nabigoba kati nga omusajja nga kyenagambye otomera omusajja atomera omukazi omusajja babeera bakola embaga nga covid yakagwa mu 2021 that is last year mu January ne bakola embaga kati omukyala nabeera nga abuzaabuza tebabeera bonna netufuna covid owokubiri mu last year mu June omwami nabeera n'omukyala ewaka for 3 months nga talaba bwagenda mu period okitegeera kati omwami n'abuza omukyala naye nga tolwala myaka 25 myaka tagenda nko mu period naye nga omukyala ali awo akola ki yakola omulimu omukyala asirise tayogera kati omwami nga yesitula agenda wa Reverend ono nga Reverend mukyala wange talwala kakyanga muwasa naye omukyala talina mabeere obubeere buli kuli buli ng'obutonyeze naye teyakifa kuba nga alina kabina agamba kangumire kuki ku bina lindako kati agenda saizi y'amabeere ne matalinga erina kyeraga bwe tubeere tutono nnyo yes it shows you have increased levels of testosterone hormone olimu olwami y'abaami nnyingi wadde eddoboozi lya kikyala walina kuba mwami mu bufunze kati omwami agenda okwetegereza omukyala ontagenda mu period otubeere yali tatufuddeeko kati ono mu butuufu olina musajja munno ng'omukyala akala ng'omukyala takala naye nga mukalu oyo kyabuuzizza kati oyo yazaalibwa nga mukalu kati bangenda omundeetera Reverend nga nkubira nga mugamba Reverend ndi bize nnyo ku madam leeta olwokubiri musookereko ate omukyala alina n'abaana lindako yazaalibwa tagirina waliwo abakazi abazaalibwa nga tebalina n'abaana exactly tuyita uterine agenesis ngendo noonya uterine agenesis is absence of the uterus nga talinamu n'abaana talizaala ate omwana anaakulirawo teri asobola kwazika n'abaana ekitegeeza si mukazi nampulira yes naye no si kyagamba nti kusekeramu naye talina n'abaana wandiga nti owaye kangira ndya muwogo wange wadde Reverend nangamba sooka tulindeko okugamba omwami for better for worse byebyo Dokita Nasolo nze mbagamba oba amadini ganankyawa oba ki nze I don't support marriage before sex tukirabidde ku saidi ya mukazi naye watyanga gwe omukazi gwagwa ku musajja yatakola ate kati fe babeeramu tulina examples nyingi omukyala n'omukyala omu yafumbiddwe omusajja nga epileptic bano abagwa ensembo naye nga abadde ku ddagala ly'obulalu nga atabukamukko kati omukyala n'abeera nga tasitukirako ddala omukyala agenda okwekomitinga ku mwami babakubye empeta ng'omwami tasobola na kuggyako virginity y'omukyala bamaze bufumbo myezi 9 omukyala akyali virgin nga kiriwo ekiti naye mbaga ne bwagezaako naye bekubye embaga kati abaana b'abantu we bato wakimba mu bagatta ebyo era kyova olaba waliwo eddiini emu yongimanyi yesinga okubamu obufumbo obutabuka kubanga no eyo yesinga okubamu obufumbo obutabuka for some reasons nti tebeeteekateeka balina ekintu kye baagala okulwanyisa okulaga nti they are holy ontegera tuli batuukirivu tokola nsobi maama nnyabo afunye olubuto nga sina mugatte kati nedda kati bano bagatte bampeta naye olubuto lubuze terusobola kubanga omukyala akyali virgin ate nga yafumbirwa kati omukyala aloopa ewaabwe nti kakyanga afumbirwa omwami ne virgin teyamulemerako buuza ekibuuzo ekirala naye kati otumuzeemu nti asobola ozaalibwa nga nabukalu olwa very many factors last show twagamba there are very many factors ezikaliza omukazi singa afuna abatholin abscess nafuna ekizimba nekigenda nekizimba eyo wansi nekibikka obutuli obuvaamu amazzi ng'okala oyo alina uterine agenesis mulimu abantu abalina vaginal atresia
nga vagina ye eri bwetu be bano bagamba batuga osokoli mpumuzina wana akasimu bayino be bayitambula abolwazi ngotuga butuzi abolwazi bo tubayita ba imperforate hymen banjawulo obolwazi imperforate hymen ye muntu okubanga akabubike kaganye the penis has refused to penetrate ne bolita bali bagayitano kati no bolita bagayinga the virginity is very hard tujita imperforate hymen bulwadde babulongoosa ne bakajjako deno dam no yingira bulungi no yingira bulungi kati wa vaginal atresia nabane baya narrowing of the vagina amagumba na vagina mukutu guno gwetwagamba oguyingira muki guba gwafunda kati ngoli agamba banda ngendo omwami agenda okuyingirayo nga mpa bulumi nga akuba enduulu banne nga mpulira nga nzito nga ina mutuga omwami nga akira kano kati bwotuga ki ekibaawo balowooza bwotuga ano ngeri weggulu kuba tolinawo siza ngeri wassa kati bwamala okugira omutuga bwamala kati waki walegase n'omuntu ng'omutuga bannanga okitegeera babulongoosa obonabo gundi vaginal atresia eterere eyokutuga yes ko ebibuuzo kamukona ebibuuzo nti I don't but nedda nze ntikyamanyi mu marriage esalwe bwalifunye omuntu ng'omutima gwo gumwagala omutima gwo gumwagala ne mutuuka ku nzikiriziganya because marriage teri mu bino byakukola byakusaba marriage etambira ku sex ng'otuusa omukyala nga kankifunzeemu atalina sweet okitegeera ng'otandika okwejjusa otandika okubeera ng'okanudde mu maaso wabbalibbali naffe abakyala wamma abasajja ab'embuto ennene lwaki sayizi zaabwe zeeveera naye nze siri bubi nnyo naye nawe ndaba nedda sinatuukawo tonzitira katale ndaba ogeze ab'embuto ennene lwaki embuto gundi sayizi yaabwe yeeveera scientifically oba kintu kya because nze with science agala kino ekitu nakisoma nkyagala yomba kunyonyola mpulira nga kindimu newonkeza nongamba jangu osomesa abantu bange nze uno kati omusajja bwogejja bwete olubuto elusukkawo remember ye guntegenda kuvaayo eri esigalayo kati bino ebigezze bino masavu nabinywa ebinywa bino ebinagejja bigenda kubeera binyigiriza muscles zino za pelvic floor muscles ate muscles ezo zinanyigirizibwa zigenda kunyigiriza n'emisuwa era ojja kuga nga abasajja abanene nnyo tebakyali dakiika egi 2 abooluganda bw'otulabira ng'agwe ate nno kinewunyisa agweri ng'akuba otulogerako obugizi bw'oti kumbe talinamu wadde akanyina akalina kudda nkeera babayita lwakitondeka kyemamanyika zokera ku makya nga adduka buddusi mu buliri agira owebase bakulaba osuuba taata nankinga olagawa sikuba mpulira nga aziruka mu buliri agira webase nga bate omunkwano nga suuti yagikubyeko dda obudde buddesi talina musajja wattu tugende wano owaye musawo waliyo eddagala eryongeza ku sayizi y'omusajja nga terina buzibu kuba owanga ayitiridde obutono mpulira ku bulamu ndooza adaga kibulamu teririyo that is the answer man njagala ekibuuzo nga ntiwa answer entuufu teririyo bino ate betubuulira simanyi abasayizi entono tebikola kyemmanyi abasajja babikozesezza kuba the register no change ne daga musiigako bino siigako biteririyo the reason why lwaki sayizi bayakendeera twakyogerako nti no the more you masturbate nokwata penisi eno n'oginyweza you squeezing off the muscles kati penisi eno lwenaabeera nga tefuna blood flow jjukira ebinywa biriikirizibwa ku musaayi omusaayi gwina nutrients kati buli wonaabeera nga the penile muscles are not receiving blood flow zigenda kenenuka genda okukalaba kagenda keesala kati fe bakebera bonakeba nti there is reduced blood flow in the penile superficial veins ogenda kulaba the corpus spongiosum byebinywa bya penis ogenda bimuwandiikako oba byashrinkinga kati wano olina kujjanjaba musaayi
increase the blood flow gutambule sene demu efune chi omusaayi bulungi ewage because sigo wetonda naye ojjukiranga wali ovubuka myaka 15 wazukanga yes this time round wevedde bwoti ekitegeeza omusaayi gugenze gukola ki it even happens in diabetic patients abalina sukaali nti omusaayi gwe gubeera gwa nutrients ntono entambula yagwo ntono tegukyatuuka bulungi ku penis kikuleetera okuba nga size ne wona agisiiga ogimette ekizigo wawe yangamba agisiiga amenvu totawaana until you have treated why it is showing actually ngera kalaba nkakola ki kakende kino ekibuuzo kiikino Doctor, kituufu omuntu bw'alwawo okwegatta eddako nakabege nakabege me abakyala tekiriyo bajini tegwebegenze tedda okay onaabuuza bw'ati ekyo kitugambye tedda musawo nze nga njagala nnyo omusajja okay musawo kankikuddiremu bawano musawo nze nga njagala nnyo omusajja okuyita ku luguudo lwali ku bitaala ewa bakuli era yenna gwenfuna bw'atakikola mpulira nga saagala kuddamu mulabako nkoze ntya okwewala kino kuba wagambye si kirungi kati misalo gwavu kankubuulire akamwa kaina candida albicans kaina kyetuyita nomoflora nti tina bacteria katonda zeyatondanga za mukamwa era akamwa kalwala candida actually the membranes bine ebyamabbali ebiri mukamwa beemu nebiri wansi mu vagina kakati gw'omwami ogenda kuddira olulimi lwo ogenda eri wansi n'oli gy'ogenda wansi alina kakandida ki because the vagina also has its own bacteria okawute ogenda ogiraagira ovaayo ng'ogwofuna kandida w'omukamwa ate nga naawe omulekedde the candida albicans eziri mukamwa gwo kati era ekyakyenging endwadde kati just imagine omuntu singa abanga ali HIV positive ezo membranes ezo zibeera zonna zaasane bwe ziti nokulaba ng'ofuna amabwa nokulaba ng'ofuna ensundo herpes simplex and that is how those microorganisms are interchanged sikikkiririza si kituufu ate gwe omukyala waaligenze ku mugundi wa munno olwalamba kiri banjalo wobeerawo just musulo ngwazisa omusulo newogunywa ekitegeeza kati bo omulimu bagukole naye ffe tuguleke the urethra efulumya omusulo yemu nefulumya spam so oyinza okgenda nga mugenda tandika butandisi nga wasikaddeyo omusulo ogenda n'ogwo wagulina infection nkumanya nalabira eyo onaabuuza okuzaala abaana abangi kubuza obwagazi okuzaala abaana abangi kiso abangi bameka tabadde specific because nabaana eno wozaala ne bakusala tuyita episiotomy ne basala eri wansi ne batunga balina engeri gye bali tampered with the system kati with time kigenda ekyova abakyala mbasaba okulongoosa mbagane kwatayo eri basigale n'obwagazi nga even they are still sweet ekiina engeri gyekikendeezaamu gundi eyo wansi singa abanga batibakutteyo bulungi oyo tumuveeko ene ebibuuzo bingi tujja kutuuka kutukomye omwami gwe nnina mu wiiki asitukamu emirundi 2 naye ntya okumuwa eddagala kuba mukambwe nkoze ntya musawo ate nga siyinza kunoba kuba mulinamu abaana 5 ate abamu bakuze era nga tubazaalidde mu mbeera eyo era abantu bangi bakyogera nnyo agamba tamalaako ng'azadde mu wiiki asituka egi eyo munju tetutula minisita Lugonvuzi nagambye basajja kuyitibwa kwange naye abasajja beekaalisiza mu mbeera eyo taagaana ogyogereko era omwami omu yajja nangamba musawo nkolaako musawo we yanagiridde wano okoleko sooka onkebere bulijjo nabaada naye nga noonya gye nzirukira siraba nga yalwala ki nga takyamala ku ddakiika 1-2 tasuseezi n'agamba naye manyi kyenkola neekaliza mukazi olugira omukazi angamba naye naawe ddakiika 1 yokka gwa mukalu kati obuzibu abuteeka kwoli umutima akimanyi alina obulwadde bwe
alonyeza eddagala alimubuze anywedde eccupa ya habo cupa ku cupa anywedde eya pawuda ezungu doya tagendayo na bazungu talina nga lumba mulamu amanyi wali walina ogenda no tamanyi na wakulaga naye alina kukozesa buno akufuula gwe inferior toyogera lina kuboneka infection ozanzinyiza kusuka ddakiika emu gwe mulwadde kati omusajja alina obulwadde bwe bamukambwe nnyo era ngaoyagala eddembe tokyogera kubanga era abakyala mangi gye nagamba emisawo omwana wange naye wamukuleetere omusajja naye bwoba okimugambako akalambira bukalambizi nti gwe gwalina ekikyamu oba yamugamba naye obadde ogamba ki nti naye dakiika 2 nga ntono dakiika emu kale oli wakiri 3 namugamba bwe ngendewo mmala mbeera fiiti bwe nzijewo gwe wandoga nenga alimba kwekaza abasajja beekaza musawo tuyina ono ye Mumbeja Grace. Thank you so much Mr. Lugomani musawo kyembuuza nti musawo n'omugongo agukebera yabadde abuuza kyakebera mugongo yes mugongo gukebera x-ray agambe wotuuka mugongo gukebera x-ray try to mesako ku migongo the diseases that affect the back and the spine spine ina combinations magumba ebinywa the nerves plan to bikebera mu x-ray so kati tukukebera kubanga mu bifaananya wonna kuguka ono kyabadde abuuza musawo nabbuguma kiki era ava ku ki nabbuguma in Luganda lyebbugumu kati ambuuzizza ava ku ki n'Abaganda bakituuma nabbuguma because heat ejja nekwata n'abaana eba munnabaana yensonga lwaki baga nti owannabbuguma avamu olubuto ne kati kyekiyeta nabbuguma infections because wherever you have an infection obuwuka nga bukulumbye you will have an increase in temperature ojja kufuna ka fever ako wenna oba nabaana ne fever etandikira mu nabaana kati nabaana ebeera ng'ekuma ebbugumu eryo kati omwana kyobala bagamba infections zijjamu embuto nabaana bwe kuma ebbugumu eryo omwana tasobola kubeera mu environment erimu omuliro kiranga wonna agamba nti mu room bakusibiddemu bakumemu omuliro naawe onoonye wali omulyango okole ki oyitewo but usually those infections eziyingira munda nezireetawo gundi eyo tewali tugende kuono ye David kino nze ndabanga ekyobulimba naye kankikusomere David Lwere. But there are circumstances you find masturbation is medically given. But there are circumstances you find masturbation is medically given as a solution. Mr. Lugomvo, I'd like Dr. Ida to teach about testis vesicular in men. Bechiba? A varicocele. A varicocele. Yes. Testicular varicocele. Awo nsinzeeko byamwera. Testis varicocele in men. Wetunagambya nti kasijadda musomesa ngokusa omusawo gwasomesa ngamba nti kakati olaba testis varicocele varicocele kitegeeza varicocele they are dilated veins in the testicles emisuwa ogaziwa kati oyo agambye masturbation is advised ate masturbation the leading cause of varicoceles emisuwa ogaziwa masturbation yekireeta because buli wamasturbatinga booti n'okwata penisi booti neweemazisa booti omusaayi guno gwali badde gutambula normally gugenda gutse mu testicles. Actually there will be an increased blood flow in the testicles. Kati emisuwa gino gigenda kukola bwe giti. Actually emba nkola scan wali gikulaga nti gino emisuwa giraba gigaziye ekitegeeza ebbugumu lingi. Actually ganowulira nga ensigo ze yazifuna olubugumu varicocele kyonga kitegeeza dilated veins in the testicles emisuwa okugaziwa mu nsigo kati emisuwa gye gigaziwa omusaayi ne gweyongera obungi ebbugumu ligenda kubeera lingi enkwaso zife ekiddirira oligospermia low sperm count ekitegeeza omaliriza okimuganya omwami yagambye it is advised. Nayate masturbation is the commonest, varicoceles are the commonest causes of infertility. Nayate chita varicocele masturbation ye. Kino sikitegeera waliwo kye bayita okusindika amazzi nga muli mu kikolwa. Ekintu kino kituufu dokita
okole oba kikolebwa simanyi okitegedde kusindika amazzi bati omwami yagasindika omukyala kitegedde waliwo kye bayita okusindika amazzi nga muli mu kikolwa ekintu kino kituufu abadde abuuza nti kituufu okukolebwa okusindika amazzi mukyala mwami simanyi tataddeko linnya kuza amazzi ogasindika amazzi gesindika gokka because it is a normal process. Okay. Ye nakese L waliwo eddagala ku muntu atalina feeling ne appetite ku bya sexy omukyala ono omukyala aba n'ensonga lwaki talina appetite gye musooka okunoonya omukyala aba n'ensonga lwaki because nagambe omufa abakyala our love eri emotional obeera omuntu omwagadde omuntu gw'oyagala akwatako obukwasi bwati nosumulukuka leero waliwo n'owookuyiyiriza oyo bannange zaaganye ate mbadde mu kibuga ate embeera yaganye n'okuŋŋaanya feeling waliyo abantu bangi abakazi baga nti nze saagala kiyitibwa kuwulira simanya ku musajja sikyagalira ddala nga feeling appetite yafa muntu batamwagala fa bakyala naye ng'olina gwosobola okwagala yinoga nti ya nammwe abaami mulimu omukyala omwami omuyaŋŋamba musawo omukyala we wakanze ebintu byagaana omukyala era tulinga Buganda katobaka bwe basi naye kino kibebi kino kyenfunye wabbali nzira buto mbeera salasata yes oyo omu mana gamba kyokka wakambeera bulungi wafunayo akawala akatono enjiika ebbali endo tuukayo nga owakoona leka kikasiinedagala buli lwenyenda ebweru siipa hakuna mukyezo kyenjagala abasajja balina ebizibu bingi talina nago babigamba tagenda kwewaba tagenda kugenda ku buko aba n'ekizibu kye nga kimuluma olaba odde wakanga omukazi amanyi yakikola nakunere nange bakinyumizaako nti omwami bwagenda ebbali talina kyakola naye bwakoma owaka malidaadi ngaani musawo kati buzibu ki nti kati nze sirina bintu bya sitaani eme ni mukyala wa Katonda naye nga ngamba no ezo basi nedda musawo omukyala oyo yantama ma yantama ngene nkitunulira bwedde nga kikazi gwe njakusa gwandoga njakusamba nkusambira ki musubi akazannyo musubi eri kyokka ye bamaze emyaka awulira yamukoowa yamukoowa agutunuulira kumbe gwasaako libiti aganja kiwutula kino buwutuzi but scientifically it is not explained naye omwami babifuna kubanga abaami nekya yaabwe omwami ekisinga omuwa essanyu kwe kubanga alina omukyala nakugamba kati abaami system eyo yo ebakyankalanya era bwogezaako gitabula oba olesa obuzibu anagamba bwati Dr. Annie Rose musawo nze bwe mala wiiki bbiri nga seegase imam bwe mala wiiki bbiri nga seegase ndwala omusujja nenkankana era nyina okulaba nga nfuna omuntu agattawo nyinza kuyamba amala wiiki bbiri ng'ajugumira kyala munange ngalo kati omusajja nnogwa kwoyo mudduke be bayita abakasagazi olwogenda ku safaari ewabula kubanga akugambye nti alina okumakinga sure nti afuna agattawo abakyala mama mukambwe yatomwesemberezanga mulaba edduka ono talina solution yakyeteeka mu bweteesi yakyessaamu si bulwadde yakyeteeka mu bweteesi era byenjagala okuwa ono ye Babura nze omusajja mwagalako kimu kino kankikuwa kyesomere siyinza kisoma kumpewo Lugonvu bampulira watya omusajja wa Kabaka kankuwe kino kale kirijja kisoma kyekinasembayo bwe mba njagala okukakasa omuntu nga sigwa mangu nkozesa ddagala kikubanze ndi walako ne Kampala bwe mba njagala okukakasa omuntu nga sigwa mangu nkozesa ddagala ki kubanga nze ndi walako ne Kampala waliyo eddagala ongatagwa mangu tugira premature ejaculation mulwadde there is oyo oyagambye bwate tamala mangu alina okubanga bwamu eno syndrome gye twayogerako gye bayita that syndrome that syndrome ye muntu alina premature ejaculation ng'amala mangu dakiika ze tutasukka 5 ye muntu aba nga afuka spams nga agenda okufuuka mukwanso alabira mu spams obugundi obwe nga spams zikola kituyita retrograde ejaculation ng'alumwa n'omugongo ekyakisuubira kitegeeza alina kujjanjabwa bwajjanjabwa system
system tebagyepankirako era bw'ogizannyisa mbuka anoonya akadagala kakolayo lumu oluddako ng'oyaba. That means kati nganze onoonyereza lwaki omala mangu lwaki gogomba nno gowa ddakiika emu ddakiika bbiri. There must be a problem with the blood vessels, with the testicles, enkwaso gye ziva, with the blood, with the muscles, ebinya byanafuwa birinafunyi. Because oyo eddakiika eyo toyinza kungamba nti asobola okuyimirira bw'ati. Kano kalaba kutoka bweta namukabeera tekasobola kuyimirira kaba bwe kati. Agamba obwo tebwambala na bupiira. Tekasobola kumererako era kavaako ne kagwa. Nedda waliwo ekibuuzo kino gwe aba akyesomera. Namba 18. Okirengedde ng'omala kiyitamu kisomera omuntu akigwirako mu makkati eyo. Bannange tekisomeka. Netaze ekikute kisome oba nze nkikuyiize we kiyitawo. Kiyiseewo tumalirize n'ekyo. Kankiyiseewo. Kyabadde ategeeza kye kino. Ye Babura, nze omusajja mwagala ku kimu kuyita ku bitaala ebiri ku Namirembe Road wali ewa Bakuli. Era awo bwe mpulira nti giya zonna zitambudde kasipasiyo kange giya 5 azimazeeyo ebisigadde byakola bibye mba sibiwulira kasitayita ku bitaala nga yamaze emmotoka yange ng'etuuse. Nakida kugamba sex art. Kati omwami alina okuba nga si kantoloseeko kati nga bwe bakantoloseeko abo balaba ayagala bwakufuna nga system tenneekyanga otandika okumuzza mu zigiriza gagabula bona nzize eno n'aba nkyali awo nga system yeero. Tonteekamu ebyo byagunize lekangire wano ekimotoka kyakutega ate ompoleza simanya buuza kubagenda. Era n'okolamu ka mistake because eno system bweba erwadde byaddala eddiya negira ng'osituuse bulungi netuuka neyeera obavu. Omukyala ali wali ali waliwo ekibuuzo kibabuuzizza. Bulwadde omwami n'atuuka emmoroka n'agipaakinga wali olugendo avuddeyo era n'amatooke ne bagatikula ne bagajja mu buutu n'agenda okunaabako naye ng'emmoroka esigaddemu omuliro. Omwami aba alina ng'anda Viagra Mr. Lugonvu ng'anda Viagra era bira Viagra ali eyo mumira ati on risk kujja kusanga ozirise appetite efa naye ng'akuna. Aba alina byamize nagamba omukyala era yangamba mukwano gwange nasoma ne yagamba naye no gwe nafunye omusajja mugambe mwebaka n'ozuuka ogenda kuzuuka ng'ali ati nti bebi ozuukuse. Lindako nakulinda nokowa bukoyino ogamba waye kamuveeko nfa bufi webika newebaka n'asigala ng'ali ati ogenda okusisimuka mu booti nakulinze dda. Sibula abantu bo sho gyeggalire nze siriwo tutangaza ensi yebeera wayo moroka ku idolingi we twakomye enamba z'essimu zituwe bajja kubuuza nze bajja kunkubirako abagala okwenga. Lindako bebi ozuukuse nsimbule tugende. 0781 0781 95 95 97 0781 95 97 eyo ya Airtel. Airtel eri 0705 25 25 14 54 ya WhatsApp ne WhatsApp bajja kungunyikiriza mu lumundu awo okuddamu engeri gyembeera biza nnyo bisaluko kati nzira ziddamu ku sande nengenda nga nziramu mpola mpola naye bali bakube
call stop waago olaba nga tukwata golemerako ng'okuba lwiwoolo nyumanja kukwata. Okay. Sinza kweyongerayo. Tanga Wandegeya, oba Wandegeya n'osalamu ekitaala ku stage awo ebeerako ezidde kamuti. Awo ne dokita wa skin awo Kambogo watu bamumanyi. Buva ku ekyo ekizimbe ojja bolaba ekipande kinene bwe kiti. Wandegeya Imaging Center y'omukyala. Kya green. Kiri mu blue. Ne red kyaka bwe kiti. Bw'otuuka nga kikwaniriza tusanise okulaba wali omukyala bakebera n'abakanika. Tewasiiwudde. Ne yeebaka. Bali mulinde balidde ddako. N'azookoka. Twagamba tujja kusomesa abasajja. Tuddako ki kati? Ensigo entula. Ndwadde zitawaanya testicles. Endwadde zitawaanya entula. Endwadde zitawaanya testicles z'abaana. Sula bulungi wamu. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuli